Dr. Andrew Lutaakome Kayiira yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January 1945 n'afa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokusatu 1987 era ng'ono yali omukulembeze w'ekibiina ki Uganda Freedom Movement ekyalwanyisa gavumenti ya Milton Obote ssaako ne Tito Okello Lutwa wakati wa 1980 ne 1986. Kayiira ssaako ne UFM baali kabwanango n'ekibiina ekya National Resistance Army ssaako n'akikulembera Yoweri Museveni. Yadde nga bano bombi baali mu nsiko nga balwanyisa gavumenti y'Obote ssaako n'ey'Okello. Wabula mu kitabo kye Sowing the Mustard Seed, Museveni mu ssuula gye yatuuma obuzibu ne UFM oba Problems with the UFM ku lupapula olw'ekikumi yategeeza nti yadde nga bonna baali mu nsiko nga balwanyisa gavumenti ezaaliko wabula baali balina enjawulo era ng'ono agamba nti NRA ekibiina kye kye yali akulembera kyali kyawukanira ddala mu nneeyisa ssaako ne mu ndowooza n'ekyo ekya UFM. Bano bombiriri Museveni ssaako ne Kayiira baatandikawo amagye gaabwe ag'okuyekera gavumenti ezaaliko oluvannyuma lw'obutakkiririza mu ebyo ebyava mu kalulu aka 1998 era nga Museveni ye yatandikawo National Resistance Army ate Dr. Kayiira n'atandikawo Uganda Freedom Movement Army. Era nga mukulu Museveni kati nga ye pulezidenti yategeeza mu kitabo kye nti ebiseera ebisinga ekibiina kya Dr. Kayiira ekya Uganda Freedom Movement kyalinga kayinja mu ngatto akagendanga maaso n'okubataataaganya nga bakola emirimu gyabwe egy'okulwanyisa gavumenti. Ono yategeeza nti UFM yagendanga maaso n'okukyokooza amagye ga UNLA kyokka ng'ennumba zaabwe tezaabeeranga nteeketeeke bulungi ekyaleeteranga amagye ga gavumenti okubeera nga gasattulula amagye ga Kayiira ssaako n'okubaggyako emmundu ze baalinga nazo. Era nga kino kyaleetera amagye ga UFM agaabeeranga gasigaddewo okubeera nga gaddukira mu bitundu ebya Luweero kyokka ng'eno Museveni eno gye yalinga ne basajja be nga balwanyisa gavumenti. Era ng'ono agamba nti Kayiira bwe yagendanga mu bitundu bino ebya Luweero ate yaddanga mu kutambuza bigambo bigenda mu maaso n'okusosola mu mawanga. Ono yagenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti mu mwezi ogwokutaano mu 1982 Dr. Kayiira yagezaako okubeera ng'alumba lubiri barracks n'emmundu ze yali afunye okuva e Libya kyokka obulumbaganyi buno tebwatambula bulungi era aba UNLA bwe batyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bakwata emmundu ze ezaawerako ssaako n'abasajja b'okubeera nga basaasaana kuba baali tebalina nkambi yakalakkalira gye balina kubeera nga badda kubanga baali basinga kwekweka mu kibira kya Nswangire ku luguudo lw'Emityana kyokka ng'eno baali tebasobola kuddayo kuba amagye g'Obote gaali gajja kubagoberera nga bamize omukka omuso era nga kino kye kyaleetera basajja ba Kayiira abamu abaasigala n'emmundu okubeera nga baasigala bataayaaya butaayaaya okutuusa omu ku badduumizi be ayitibwa Sonko Lutaaya okusalawo okubeera ng'akwata emmundu ze yali asigazza azitwalire Museveni kuba yali akimanyi obudde bwonna amagye g'Obote gaakubeera nga gabakwata gabaggyeko emmundu ezo. Era nga Sonko okutwalira Museveni emmundu zino yayita mu kitundu ekya Kakiri n'ayolekera e Masuuliita nga waliwo miles 24 okuva mu kitundu eky'e Kampala. Wabula ono bwe yatuuka eddambwe bw'atyo n'akwata ku mukono ogwa ddyo ng'agenda e Matugga era ng'ono bwe yatuuka eno emmotoka ye n'esikattira mu bisooto. Mu kadde kano Museveni yali mu kitundu ekya Kanyanda era abaali awo amawulire ne gamutuukako nti waliwo emmundu eziri mu kumuleeterwa. Era Museveni bw'atyo n'abennyika mu nsuwa n'akwatamu basajja b'abatonotono ne bagenda okuzinona. Mu kiseera ekyo Masuuliita yali yaddeme nga temuli yadde olutalo kubanga Museveni ne basajja be baali bamwesudde akabanga. Ono yategeeza temugenda okubeera nga banona emmundu baasala okuyita mu kitundu ekya Ddanze nga misana ttuku era ono agamba nti bayita ku ssomero era nga abamu ku baana abaali ku ssomero baabalaba. Bwe batyo Museveni ne basajja be baasobola okubeera nga batuuka ku mmotoka ya UFM yali ebaleetera emmundu era bwe batyo ne baziggyako. Museveni yategeeza nti emmundu za Kayiira ze baafuna zaali zisoba mu 2 era nga baali tebafunangako emmundu nnyingi zenkana bwe zityo mulundi gumu. Ono yategeeza nti emmundu zino 2 bwe baazigatta ku ze baalina baali mu mmundu 4 era nga zino ze baasinga okukozesa mu lutalo lwabwe. Ng'akabondo ka Kayiira kamaze okubeera nga kasattululwa Obote yalowooza nti agenda kukola kyekimu akabondo ka NRA aka Museveni era mu 1982 mu mwezi ogw'omukaaga yabakolako obulumbaganyi era nga mukadde ako wabula NRA yali yeeteeseteese bulungi era yasobola okubeera ng'ewona ennumba z'Obote eziwererako ddala omwali n'olwo olwali bulemeezi era ng'omwezi ogw'omusanvu gwagenda okuggwako ng'ennumba zonna ez'amaanyi Obote ze yali akoze basobodde okubeera nga baziŋŋanga era ne baziwangula. Omwezi ogwaddako mu gw'omunaana 1982 ono agamba basobola okubeera nga basisinkana abamu ku basajja ba UFM
ssaako ne Dr. Kayiira. Era nga Dr. Kayiira yagenda maaso n'okubeera ng'ategeeza Museveni ssaako ne basajja be nti bamuddize emmundu ze. Kyokka Museveni n'agaana era n'amutegeeza nti bo bulijjo emmundu bazikozesa bubi. Era Kayiira ne basajja be ne bategeeza Museveni nti bo baganda bawagira DP, era n'ategeeza nti Museveni ne basajja be nabo kabondo ka UPM akagenda maaso n'okukiikirira abantu abava mu Western Uganda. Wabula ebigambo bino ye Museveni yabitwala ng'ebyokwawula mu mawanga, era ng'alaba kyali kyakubakosa nnyo kuba baali bali mu kulwanira mu Buganda. Era nga bwe bagenda maaso n'ebigambo ebyo byakubalemesa okuwangula olutalo lwe baalimu olw'okuwangula amagye g'Obote. Era Museveni n'ategeeza nti yali alina okufuba ennyo okulaba ng'ebigambo bino agenda maaso n'okubijjungulula, kuba singa bagenda maaso nabyo byali byakubalemesa okulwanyisa amagye g'Obote okugawangula. Era Museveni yategeeza Kayiira yali abategeezeza nti engeri gye bali mu kulwanira mu Buganda balina okugenda maaso n'okukirangirira nti bali mu kulwana kuzzaawo Bwakabaka. Era olwamala okusisinkana Kayiira, Museveni n'akuba olukuŋŋaana mu kitundu ekyakanyanda n'abamu ku batuuze n'abategeeza ensonga ebalwanya. Museveni yabategeeza nti bo bali mu kulwana kulaba nga bazzaawo emirembe mu ggwanga lya Uganda lyonna, eky'okuzzaawo Obwakabaka abantu ba bulijjo be bajja okwesalirawo ng'emirembe gimaze okudda. Era Museveni yategeeza ng'amaze okubeera ng'amatiza abaalulimu ng'era abasinga bonna baali Baganda. Era nga wano Museveni agamba nti we yawangulira Kayiira ng'akozesa abantu kubamatiza mu nsonga za byabufuzi so si kulwanagana n'amagye.